nakugamba nti mulamu oyo yeebase naye omubegera emmere ng'akoze ki ng'azuukuse nti ko ye gwe n'okwata ekkubo n'ogenda. Era mukazi wattu yakwata ekkubo olunaku olwo n'asobole okweyongerayo naye ng'alese amugambye nti munnange mulamu wo omulabirira bulungi. Era mulamu yali teyeebase n'azuuka bulungi nnyo n'ajja omwami wo ye yajja ewaani ewa sisita wo. Wabula ng'omukyala oli bambi agenze ng'olwo omukyala Hilda agenze abantu bano kye baakola bagenda mu buliri ate obwa sisita wa Hilda ne batandika laavu yaabwe anti obalaba nkugambye omukwano ogwali kugenda maaso awo ekikolwa ekyali kigenda maaso awo kyali ate ekirala nnyo bwe batyo ne batandikirawo ng'oyinza okugamba ate babadde babasubya ebintu bingi nnyo nga bonna bali mu bwangu nkugambye mu nnyumba y'omukyala mukazi wattu talina kyamanyi. Mwami emmese mwami naawe emmese mwami zukuko kuba emmese mwami emmese mwami naawe emmese. Ekintu kimu kyengenda okukola ono muganda wange ono si muganda wange siina bwe mumanyi siina bwe muyita. Gwe waŋŋambye nti muganda si muganda wange bannange kale ate omweganye tayinza kukola ekyo. muganda otayinza kukola ekyo kiki kino kyali mu kukola. Abantu bano mu kugenda maaso n'omukwano gwabwe mukazi wattu avudde gy'avudde ng'olwaba neeno nno bakyali mu kisenge bakyali mu laavu tebamusuubira kudda ssaawa ezo nkugambye nga laavu gye balina nnyingi nnyo nga buli gaapu gye bafunamu entono ddala bweti buli tayimu gye bafunamu babeera mu kwesanyusa namukwano mu nnyumba y'omukyalo ono bambi mu nnyumba gy'alongoosa mu nnyumba mwe yazaayira abaana nga muganda we yali mu mukola ate ekintu ng'ekyo era yajja ayita munnange enjo nga sikulaba bambi okugambye omukyalo yali so innocent era musaasira nnyo ddala bwe yayita abantu baneeno ojjukira baali bali mu kisenge kya enjo nkugambye nga bagenda mu maaso ne laavu yaabwe era bw'atyo omukazi wattu yagenda butereevu mu kisenge kye wabula mu kubuuza enjo nti munnange mwami aliwa nti ayafulumyemuko enjo yagenda butereevu atewa kisenga asobole okuyitayo omwami anti baali bonna era bw'atyo yajja n'amulingizaako alabe oba agenze n'addayo ayite omwami kwe kuvaayo alyoke ayambale engoye ze. muganda otayinza kukola ekyo kiki kino kyali mu kukola. si muganda wange simumanyi siina gye nali mulabyeko simulabanga nako simumanyi era ngene waffe ngenda kuba esimu mbagambe simumanyi ono omwana omuwala gwe nalyozanga nebbi nga bansituzaakaana leera weeka ono n'ava mu kyalo n'ajja e Kampala ng'era abeera wabula kisaagala mulaga mpisa mbi ng'omanyi Buganda jjukira yali naye annyambako ku mirimu gy'awaka nga yakajja akyali muwala muto nga tewali buzibu bwonna era bwe yatuukira okugenda obusente buno obwakameeza bwe tukozesa buno bwe natereekerezanga mpola ze zimu ku ssente ezaakola zitya ezamutwala kakati nno muganda wo oyo yayagala bbaawo. Era ate ku mulundi ogwo abantu bano baali bali mu laavu nkugambye nga buli bafuna akatayima akatono bwe kati bagenderangawo ate mu kwesanyusaamu essaawa eyo bali ku beach anti obalaba akawewo kabafuuwako nkugambye laavu yeri nnyingi nnyo ng'omwami ono tekikola na mukyala we tosobola na kutwala mukyala we out wadde abaana be nti bakomyewo mu holide wabula yasobolanga ate okugenda n'omukyalo oba yali amwagalako ssente ze nze naawe era ndowooza obalaba nga batambula bafuluma beach batambula mpola beyongereyo omulaavu empitirivu ennyo naye nga ayenda ku mulamu we ayenda ku mwana ku muto wa mukazi we bwe baava eyo bagenda butereevu ate mu loogi ompulira bulungi bagenda butereevu mu loogi omukyala bambi ng'alindiridde anti obalaba nkugambye mwami emmese mwami naawe emmese mwami zukuko kuba emmese mwami emmese mwami naawe emmese. Era mu kugenda
yangamba eri baagala basiraamu yagenda musiraamu muganda wo yayagala baawo era tali mu ntegeka za kuddayo sikyayagala kumanya oba agenda oba tagenda kawayo tali mu ntegeka za kuddayo oma bannanga omuzimu ogwo si tebagala butayagala bawo tayagala ozimanyi nfuna lwali olwo nga n'omwami Semaka akomyewo ayingidde bulungi nnyo mu maka ge era yatuukira ku dayiningi wabula ng'engeri gye yeeyisaamu eragira ddala nti tewali munnange kigenda mu maaso talina kyamanyi nti oba yabaddeko ne mulamu we era omukyalo n'amutegeeza nti munnange mulamu yakomyewo bw'atyo n'amuyamba nako mukazi wattu alowooza ki alowooza nti oba bamulamu bamukwano nnyo era beeyaniriza bulungi nnyo n'amugamba lwaki tewankubidde essimu nejja nekukimako ne banyumyamukko nga naye bapretendinga balinganga ate abatannaba kwerabako wadde akatono nga oyinza okugamba nti tebannaba kwerabako era n'afukamira wansi asobole okubuuza mwattu ku mulamu we bwe batyo nga mukyala waffe talina kyamanyi era olunaku ne lugenda bwe lutyo okiwulira muganda nange olunaku ne lugenda bwe lutyo kakati bannaye simanyi omusajja oyo nga bannaye namusanga talina nakayina yadde nga tewali yadde ki kyewalabye awo oba kye baakoze okunimba nti tannajja nga ate yajja dda gwe ki kye baakoze ekyo nekitegeeza ki nti amwagala newunya kuli kirimba ekyo nekitegeeza nti amwagala obulimba obwo bwe neewuunya kati labayo obulimba Aisha bunyabo bw'obeera gwe nga gwe nze weetekeko mu ngatto zange nkitegeera era ebirowoozo biba bingi nnyo naye saagala okole conclusions kuba nze yakuyise okulaga omwami wo byakola onfuna nnyabo nkufuna kakati tunula wano tulondoola spy camera zaffe ez'omu nnyumba zifuna buli kimu olya mamange lumu wali oyina gyolaga gwe muganda wo n'omwami wo nfuna era gwe wasooka okufuluma omwami naddako muganda wo n'asigala emabega aggalewo ennyumba mu kaseera ako ng'olwo omuganda wa complainant waffe yali akomyewo anti okuva ebweru bambi complainant yali alina gy'alagako n'omwami we era bwe batyo ne batambula bulungi nnyo basobole okukwata ekkubo bafulume ng'omukyalo ono yeekaliza ddala nga oyinza okugamba tewali kigenda mu maaso naani na mulamu we era bw'atyo bali baakwata ekkubo bafulume basobole okweyongerayo omukyala munange asigale ewaka asobole okukola ye emirimu gy'awaka bwe batyo bambi bakwata ekkubo bafulume beeyongereyo naye baawo yagamba nti nina kye neerabidde waleti yange kangende nkole ki ngireete onfuna bwe yaddayo omwami ono kwe kutegeera nti ekyali kigenda mu maaso ekyahapeninga mu loogi ng'akimye omuwala ono ku airport ensonga eyabaleetera okulimba nti omuwala ono akyali bweru gye yali tali mu Uganda yali eno mu kugenda omwami yakomawo nazza mulamu bwe mu kasonda n'atandika ate okumunywegera era kwe kukizuula nti abantu bano kwe kukakasiza ddala nti abantu bano baali beeyagala wabula yali yeefudde nti alese waleti bambi mukazi wattu wajja anoonya omwami n'amutegeeza nga bwe yali alese waleti ng'olwo omukyalo ono asigadde wano yeekaza mu kwekaza ate okungi nnyo n'abalingiza nako ne bakwata kubo ne bagenda beeyagala muganda wo akola ki ayagala baawo bannange kino kituufu naye kizibu okukkiriza nedda nakubuuzizza omukyalo ono omuyito kya mu ntandika waŋŋambye yoyo yennyini gwendabiddeko ddala n'amaaso gange gennyini era yamuzza mu kasonda ng'awulira kimwokya ng'awulira bwe batuuka gye balaga kati nkole kiki kye ŋŋenda okukola owulira kiki kye ŋŋenda okukola kubanga ono omusajja sikyayinza kubeera naye yodde mu nnyumba ne tusharinga ruufu emu tekisoboka odidde ku muganda wange muganda wange anzirako omulundi gwakubiri gwamuddiddeko olwo omwana gwenkeera n'enzaala tamwebakiko
Anti aba mwana we. Oli si muganda wange. Oli si mwana we. Si musayi gwe. Kizibu okukkiriza kuba nekino kyennyini mbadde sikisuubira. Nze sisobola kukola kintu ng'ekyo. Bannaye abasajja babaaki. Pulira bulijjo abakazi bagamba abasajja maama waabwe y'omu naye nze ndaba ng'ekizibu. Kyandiba ekituufu. Bannange simanyi omusajja ono nga namujja wala. Omusajja ono nga namujja wala nga tuvudde wala nga tusula mu kayumba ka ttaka. Ayi Mukama Katonda wange kiki kyonkoze kino? Angela kiki kyonkoze? Kyekyo kyakkoze. Era abantu bano omukwano baalina mungi nnyo. Njagala otule wano munnange nza kola omulimu gwange. Obalaba ondowooza balaba mukwano. Yamuza mu kasonda. Mukazi wattu oli bweru golooza omwami yagenza kola ki kukima waleti. Kumbe muri busy. Simanyi kiki kye ngenda kukolera abantu bano babiri. Muri busy. Nobula okutabula bantabudde katwankatereke ate banja kukomekereza nga bansibye. Abaana bange ngenda kubazaawa kuba kati nkole ki? Ayi Mukama Katonda wange nkole ki? Ono omusajja nono muganda wange. Yes. Era baagalana bulungi nnyo nnyo nnyo. Gwe mukazi wattu. Eno nyambala bwe yajja yambadde. Bombi bwe baali bambadde. Gwe mukazi wattu oli olowooza olina ki? Olina mukwano actually watuuka n'ekiseera n'omugambako naye kulwaki tofumbirwa. Ndowooza olaba wanene wamuyita bulungi nnyo. Mukazi wattu omusota ogwali gumulya gwali gumulimu ate waka wennyini mu nnyumba ng'omukyalo ono bamuzaala naye nkugambye baali ba Luganda aba ddala taata y'omu mama y'omu nga gwe yeesiga ng'amubuulira ebizibu bye amubuulira ebintu bingi nnyo era ne ku mulundi ogwo yamuyita bulungi nnyo nga mutowe nti munnange kulwaki tofumbirwako kulwaki tokola bwoti omukyalo namugamba nze gwe yakowa abasajja nga bo abasajja bamutama kumbe ali kubba wa munne ali kubba wa muganda we bw'ava ebweru atuukira wa muloje ne bba wa muganda we eyandibadde nga bulamu we era abantu okugambye yamumatiza namugamba nti nze abasajja bantama abasajja sibaagala ekyokufumbirwa sikirowoozaako kyovalaba nkolera mu nsi z'ebweru ndi on and off era bambi mukazi wattu n'afuba nnyo nga lowooza omuntu gw'ayogera naye muntu mulamu nnyo nga lowooza omuntu gw'abulirira muganda we ng'amuyita muntu mulamu nnyo era yakayana nnyo olunaku olwo tewali na kimu kye yakolawo. Lwaki tofumbirwa? Ndowooza olaba wanene wamuyita bulungi nnyo n'omugamba lwaki tofumbirwa. Omukazi oyo n'agamba nze ebyokwogera sikyabirina. Labayo omanyi sokoleke ono omusajja agenda kukola ekintu kimu agenda kuvaawo agende abeere eri ne mukyala we so saawo ago maanyi gange bugumiikiriza bwange lw'ensonga lwaki awo weetuli. Kati bino bye bikambuwaza sokoleke nga tonnakambwala bakino obalaba nga bakola omukwano mu nnyumba yo. Omukwano ogwo gwe bakola ogwo gwakipatiira beerabye bulabi kati kubanga ezigula amata weeziri naye oli tezaaliwo kati bagende eri ezigula amata weeziri bagende eri ya musajja simuyinaamu baana abaana kati nze mbateekewa. Kati ye bwagamba ogende yasibemu ebyo batufunira wali ebbali we tubeera. Ye bwagamba ogende ye bwangamba ngende wa n'abaana oba ngende ye Angela muganda wange ajje abeere awaka n'abaki. Kati muganda omulekedde omwami babeere bonna kuba kati nze nkaddiyo sikyalina kyakukola. Abato kati be bakola ki be balaba so nali manyi ngumye n'omwami wange tubeere awo kugamanga sinaamu n'endowooza yonna egamba nti yadda sifunangamu yadde akatoola akatono bwe katakagamba nti oba alina omusajja omukazi omulala sikirabangako naye muganda wange yali agadde omulala.
abantu bano balina omukwano gwali mungi nnyo ddala era nga bamanyi okuva ewaka. Mukazi wattu ng'ali waka ali mu kufumba alowooza munanga afumbira omwami ategeera kumbe omwami we ali eno ayenda ku muganda we. Omusajja omukazi gwamugattika naye ye muganda we era beeriisaako bulungi nnyo. Lowoozo obalaba mu nsonda eyo ng'olwa nti bali mu restaurant bali mu kwewaamu ewaka mmere yawaka olwo batami baagalamu privacy. Nkugambye laavu gye baalina yali mpitirivu nnyo ddala. Kati nno ebyo byewakalabako bikyali bitono. Tolina kyamaanyi kyewaalabye ompulira kubanga bano abantu obwenzi baabutuusa ne mu makaago. Labayo nyabo labayo Hilda tunula wano. Olunaku olumu wagamba sisita wo nti olina gy'olaga.